Nkwaniriza nate mu kitundu kyaffe kino ekyokuna eky'olugendo lw'obulamu bw'omuntu olw'ebyenfuna. Mu kitundu kyaffe ekyaggwa ekyokusatu twayanjula ekigambo business era ne tulaba ebibuuzo omuntu byalina okwebuuza nga tanatandika business. Mu kitundu kino ekyokuna tugenda kuseetula ku bigere tutuuke ku bulamu bw'omuntu oba ku lugendo lw'obulamu bw'omuntu ku myaka 35 okutuuka ku myaka 40 we twagambidde nti ku myaka gino omuntu kati abatandise okussa essira lyonna ku ekyo kyalonze kyagenda okukola nga gye kigenda okuganyulwa mu bulamu bwe, oba kyetugamba nti kino kyalonze okukola mu bulamu bwe. Twalabye nga ku myaka 3 okutuuka ku 35 omuntu aba asazeewo okubaako kyatandikawo ekinaamusobozesa okugonjola ebizibu eby'omu maaso. Naye ate twalaba era emabega luli naddala mu kyokuyiga ekyasooka nti omuntu bw'amala okutondawo kyatonzewo ekyokumulabirira mu maaso ate avunaanyizibwa okukikuza okuva ku ddaala erimu okugenda ku ddaala eddala. N'olw'ensonga eyo olwaleero essere genda kubeera mu kukuza bizinensi zaffe. Bizinensi balinga abaana betuzaala. Mu biology abaana betuzaala omwana gw'ozadde aba ne kye bayita DNA yenanga muntu oba batagiyita nnaga butonde eba eraga akakwate wakati w'omwana ne bazadde be. Ne mu bizinensi bwe guli bwe tumala okutondawo bizinensi zino ziba zirina mu zo endaga butonde y'abazadde baayo. Era bizinensi ebiseera ebisinga eyoleka entegeera n'endaba y'ebintu eya nnyiniyo n'okumanya kwa nnyiniyo. Bizinensi nnyingi nnyo ze tugenzeemu mu breed and grow okuziyambako okuzibbulula okuva mu bizibu ebyenjawulo naye nga ne tugenda okukizuula nga nnyingi ku zo obuzibu bannyinizo. Ng'ekibonyabonya bizinensi yazaalibwa n'obulemu obwali mu muzadde nnyiniyo, nga bye yali amanyi ne bye yali tamanyi mu kiseera bagitandikira byeyoleka mu nkola zaayo ez'olwaleero. Kyetuva tutwala omutawaana okugabanako wamu naawe ku biki by'olina okumanya ebigenda okukuyamba okukuza bizinensi yo yeeyubule eve ku bulemu bwe walina luli ng'ogitandika by'oli tomanyi esobole okuva ku mutendera ogumu ogenda ku mutendera omulala nga bizinensi ennamu era eyimiridde. Bizinensi yonna eyimirira ku mpagi nnya, nga n'empagi esooka gye tuyita strategy oba olukwesese, kyekigambo ky'Oluganda. Twalaba luli nti bizinensi kugonjoola bizibu, naye tulina okuba n'enteekateeka ey'enjawulo enaatusobozesa okugonjoola ebizibu ebyo mu ngeri esingako obulungi naddala ng'ogerageranyiza n'abalala abageza okugonjoola ebizibu bye bimu. Ekyo okukituukako tulina okuba nga tulina enteekateeka enduke, olukwesesa oluluke, strategy enaatusobozesa okutuuka ku ekyo. Strategy eno yetwaliramu ebibuuzo biri bye twalabye 10 oba bye twalaba 10 mu kuyiga okwaggwa. Bituyamba okuluka olukwesese kuba bituyamba okutegeera ayina ekizibu kyetugezaako okugonjoola, nekituyamba okutegeera akatale bwe kafaanana, ne bituyamba n'okutegeera betuvuganya nabo mu katale, aye n'okwetegeera ffe nnyini. Ebibuuzo ebyo bw'oba bisubwa ddayo onoonya akatundu ako akookusatu part B episode 3 continued, ddayo ginoonye olabe ebibuuzo ebyo kuba bye bikola
empagi esooka eya business olukwesese oba strategy. Empagi ey'okubiri eddako gye bayita operations, enzirukanya y'emirimu mu business. Bwe tuba tukola business twewala ekintu ekikulu ekisinga obukulu kimu, bakiyita kufiirizibwa. Okufiirizibwa okuleetebwa either okutubba oba ensobi, fraud or error. We try to avoid business loss due to fraud or due to error. Era ng'engeri ezimu ku ngeri gye tutuukako ku kino bajja tusobola okwachieving avoidance eya loss kwe kubeera nga tussaawo enkola ne tugikuba n'ebiraka bye tuyita controls, tugiseekako zinnatti ez'enjawulo ezituyamba okulaba nga terimu bituli binaatiiriisa kufuna kwaffe mu business. Business yonna eyanguwa okulondoola singa ebanga erina enkola gyegoberera. Enkola eyo etandikira ddala kuva ku kutondawo kwa business. Business gye tugenda enaaba mpandiise oba teba empandiise, kuba kyonna ky'osalawo obuwandiise ntegeeza mu mateeka agaba gafuga eggwanga mwogenda okukola business oba ekintu mwogenda okukola business. Twala omutawaana okutegeera obukwakkulizo obw'enjawulo bw'amateeka obwetaagisa okutandika business gy'oyagala okutandika. Abantu balabe bangi ku mawulire business bajja ne bagiggala nti talina license, n'afiirizibwa byatuna ne bivunda ennaku ze bamuggadde, bakasitoma ne bajja ne balowooza yasenguka, naye ng'ensobi yali emu teyatwala mutawaana kwekenneenya byetaago by'amateeka byeyeetaaga nga natandika business eyo. N'atimba ebipande, abaali ab'omusolo ne batuuka ne bamuggala nawe ne bamubala emyaka emiyitirivu gy'amaze nga tasasula musolo. Naye ng'obuzibu oluusi kubeera nti yatwala mutawaana kumanya kyetaagisa ki bwe mba wakola business ku ludda olw'ab'ebyemisolo. Ebyo byonna biri mu operations kuba bisengeka enkola ya business bw'enaatambula. Bisengeka tunaasuubulanga tutya bituteeka mu business yaffe, tunaasobola tutya okubitambuza okubituusa we tugenda okukolera. Ani avunaanyizibwa ku bintu ebyo nga bituuse? Binaaterekebwanga bitya? Binagibwa bitya mu tterekero? Binaakolebwa bitya okubikyusaamu okubifuula ekyo ekisobola okutundibwa? Tunaafunanga tutya orders okuva ku bakasitoma? Orders bwe tunaaziteekateekanga tutya? Tunaasolozanga tutya ensimbi okuva mu bakasitoma? Tunaabawanga risiiti oba tetuubawe? Kasitoma anasasulanga amaze kufuna kyagula oba asasula akola order with cash? Ebyo byonna okwanukula kw'obiwa kuyamba business okusenga. Business nnyingi zirwana era zisiŋŋama kuba tezirina nkola. Ne bakasitoma ne batuuka ne bagiraba nti no business terina nkola. N'otuuka ku ssomero nga sikaali yatudde mu ofiisi y'headmaster, n'otuuka nga yasikaali yakuwandikira risiiti ya school fees, n'agamba ate omenyekana bya banka zireete wano nzikkwatire, naye ng'azikugamba ozikkwatira metroni. N'olabira ddala nga system ey'enkola teriiwo, nga tewali na natti za njawulo zaateekebwa mu kifu kusobola kuziba bituli ebyo kulemesa kukulukuta kwa byanfuna bya bizinensi yaffe. Ensonga ezo nkulu ku muntu yenna akola bizinensi, okussaawo enkola. Enkola eruŋŋamya entambula y'emirimu n'etuyamba okumaximizinga omuzungu kyayita output. Ebigambo by'oluzungu biri bibiri ebitera ennyo okukozesebwa, biringa ebifaanagana naye byanjawulo. Ekimu bakiyita effectiveness, ekirala bakiyita efficiency. Effectiveness kwe kugamba nti omuntu nsobola okutambuza ebigere okuva wano n'entuuka okuva wano e Kampala n'entuuka e Mombasa. Kituufu bw'otambuza ebigere ojja kutuuka oba oli awo. Ekyo bayita effectiveness. Effectiveness etunira kimu, ntuuse e Mombasa
Tefaayo oba otutte ennaku mmeka, oba ozimbye ebigere, oba okyamye malwaliro ameka, ebyo effectiveness tebitunuulira. Etunuulira kimu, kutuuka mu Mbaasa. Bw'oyagala okuwaata ettooke ng'okozesa embazzi, ojja kuliwaata. Era effectiveness yegamba kimu, ettooke liwaatiddwa. Tetunuulira buzibu bw'oyiseemu wakati awo. Ate ku mukono mulala efficiency, ekigambo era kinakyo kya Luzungu, tekitunuulira embalirira y'ekituukiddwako. Nti ovudde wano okutuuka mu Mbaasa, naye okuziseza ennaku mmeka, okozesa budde ki? Okozesa ssente mmeka mu malwaliro? Transport w'emmotoka oba ennyonyi teyandisinze okusinga ssente z'osaziza mu malwaliro n'ennaku z'omaze ng'ofiirizibwa. Operations mu business yetuyamba okusobola okutuukiriza ekyo kye bayita efficiency. Okulaba nga buli kyonna ekiteekebwa mu business tukikamula ekyenkanidde awo okuganyula bizinensi zaffe. Kabe bakozi, operation system ze yetuyamba okulaba nga abakozi bakola kye balina okukola ne batuganyula okwekanakana n'ensimbi ze tubasasula oba n'okusingawo. Empagi ey'okuna mu business gye tuyita sales and marketing oba marketing and sales. Ntera kubiva mu order ya marketing and sales. Marketing kitegeeza omutawaana gwe tutwala okulaba nga kye tutunda n'oyo gwe twagala okukiguza basisinkana. Bwe bukodyo obw'enjawulo bwe tweyambisa mu business okulaba nga agula n'ekitundibwa basisinkana. Ate ku mukono omulala sales ye n'agaziwamukko neyeeyongerayo. Marketing bw'amala okubasisinkanya, ate sales nafuba okulaba ng'amatiza customer okukwata mu nsawo asasule. Kampuni esinga bambi ogenda n'oziraba nga batumya abaana mu katale aba sales, naye nga n'omulimu gwa marketing tegwakolebwa. Kati omwana wa sales n'abonaabona n'okusooka okutegeeza ku kyatunda ate alyoka akumatize okugula. So nga ate singa wa marketing yali yakola ogugwe, wandibadde kino okimanyiiko ng'onaze buzikkumatiza kusasula owa sales. Naye ebintu ebyo byembiriri bwe bityo bwe bitambula, marketing ne sales. Tunoonya okulaba nga ku marketing ekitundibwa n'oyo agula basisinkana. Twagala okusikiriza agula okusembera kino kye tutunda, akiwa omukisa akiwulirize, akikwateko akiwulire. Ekyo bayita marketing. Era eyo mpagi yakuna business kweyimiridde. Omuntu yenna n'akola business era n'agiganyulwamu n'agizimba n'egenda ku muteera oguddako mu myaka gino gye tulabye egy'olugendo lw'obulamu bw'omuntu olw'ebyenfuna 30 okutuuka ku 40, alina okuba nga empagi zino zonna azaanukudde mu ngeri entuufu era egwanidde. Weebale nnyo okundaba. Njagala okukoma wano mu lugendo luno olw'ebyenfuna ebyobulamu bw'omuntu. Tugenda kusigala nga tuwuliziganya era nga tulabagana mu ngeri ez'enjawulo oba okuyita ku mikutu egy'enjawulo. Wettanire okutugoberera Breed and Grow Business Home Limited. Mu kitundu kyaffe ekiddako tukiwaddeyo okwongera okukunnyonnyola mu buziba butya bw'oyinza okuganyulwa mu Breed and Grow Business Home Limited. Neesiimye era neesunze okuba nga ogenda kungoberera okwongera okutegeera bw'oyinza okuganyulwa mu mpeereza n'enteekateeka za Breed and Grow Business Home.